Weewaawo kakati omukyalo ono agambye nti omukyalo ono yeddira Nkima muzzukulu wa Mugema era ng'omukyalo ono mukyala munyolo era ndowooza tujja kwogera erinnya erya Mmeere bw'ali bakaddiye nno ndowooza balimuyita Maria Rosa. Waliwo n'akayimba nga bawaanawaana Maria Rosa. Akati kamunnyonnyola obubaka bwe buno agambye nti yabadde n'Omufiripino. Omufiripino n'amugamba nti naatera okugenda ewaka kubanga ensonga z'amuwanga zimmanja. Akati badde bakyayogera ebyo ono n'amubuuza nti ng'ogenda ddi, nti Gwakuna, nja kgenda mwezi Gwokuna, era yamugambye nti naatera okugenda ewaka. Mu bubaka bwo n'omubuuza nti bw'ogenda okomawo, n'akugamba nti bwe ngenda sidda. Akati wabadde okyali awo ng'oli ne Munnakenya. Munnakenya yazze n'ekyennyanja ne mutandika okukirya, kyabadde kya miwula. Naye Munnakenya ono yabadde n'emiyembe nga giri ku kasowaani. Wabaddewo omwana omuto n'agisitamako ndowooza nga ayagala kulya, ate wagenza okulaba ndowooza nga ali mu kupama. N'ogamba omwana oyo agende mu ttooyi, naye bwalabwala mpola ng'agenda mu ttooyi. Naye ate oluvannyuma n'omuyita n'akomawo era ewabadde emiyembe n'ogirondalondamu naye ng'emiyembe egyo mivundu. Akati mu katundutundu ako miyembe nga mivundu. Ye lwaki ntawaana naawe? Kankunnyonnyole kubanga amakulu twagayiseeko dda. Kankunnyonnyole kuba maaso yonna olina w'ogambidde n'ogenda okusaala biki, simanyi okukola biki. Kati kankunnyonnyola obubaka bwo. Akati nnyabo obubaka bwo buno bukuwadde essale era bakugambye odde ewaka. Tuli mwezi gwa Kutaano, bw'oba ng'oli Bulaya ku kyeyo, oluusi kontulakiti yo ng'eyogera emyaka 2 oba 3 oba ebuzaayo mwaka. Tuli mwezi gwa Kutaano, obuze emyezi ndowooza 11. Jjajja bakugambye weetegekere mu Gwokuna bw'olisukkawo ebiddiira bibyo. Mu Gwokuna bw'olisukkawo ebiddiira bibyo bagambye Gwakuna omuwala Omufiripino azze nga jjajjaawo akugambye bwe ngenda sidda. Weetegekere okuva e Bulaaya nga toli waakuddayo. Olina ebyokkola, olulimaliriza Lubaale. Kitwale nti amakubo gonna gajja kuba masibe. Ne bwe galibanga maggule tosalanga ekkubo okuva mu nsi eyo, oyiiyanga birala. Olulimaliriza okutambuza ensonga za Lubaale, genda ku Kinu otandike okunoga eddagala. Ofiisi yo Kinu, ofiisi yo kwambala bibugo ebikutta obukuku nga bye twambala eno mu mbiri. Oyinza okunsanga mu kibugo ne weewuunya n'ogamba ono yewe musajja bujjo gwe tulaba masaati amalungi mu bibugo, anti ekibugo kya Lubaale ne bwe kikaddiwa tokikyusa okuggyako ng'emmese zikiridde, naye ne bwe kifuuka akaziina. Oyinza okusanga omusawo w'amayembe nga ekyali ekifundikwa kaafuuka kawuzi, naye akaziina ka Lubaale tebatera nnyo kakyusa okuggyako ng'okasobezza. Akati tuba n'ebibugo byaffe bye twambala mwe tulamulira, naye nga ebibugo, ofiisi yo bibugo, ofiisi yo Kinu, kulya ku ddagala. Ate nno mwattu abalya ku ddagala baba ne sente tuba nazo mwattu. Kankubuulire gw'oyinza okulooza obuli mulimu bw'okola obw'okukuyisa ng'omuddu, kukuduumira kola kyolooza gy'emirimu. Jjajjaawo ayagala mirimu gyakwetwala, kutuulawo mu bisiikirize. Ffe tuba mu bisiikirize, emusana tegutwokya, teri atucunga, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Mpozzi balwadde be batucunga, kuba omulwadde ajja oluusi ng'oyagala kwebakamu n'ogamba waayi Lubaale ayinza okunyiiga, n'ogenda ssebo ogondera amateeka g'omulwadde. Mu ssaawa zonna abalwadde mwe bajjira olina okubeera alaati. Okitegedde? Kati mpozzi kwe kucunga kwe tuyina, naye ng'ebiseera ebisinga twetwala tutuula mu bisiikirize, tetuliiko si bintu by'amateeka nti bakuyisanga muddu, kitegeera. Kale nno n'okunoga eddagala kya bbeeyi. Ofiisi yo Kinu, nnyabo Maria Rosa
okitegedde kati omuwala akugambye kwata bino omuwala akugambye naatera okugenda singa agambye nti ŋŋenda tubadde tugenda kugamba nti siba emigugu gy'otandika ogiteekateeka oba weewa omwezi gumu naagambye naatera okugenda kitegeeza nti kiri mu biseera ebijja naatera okugenda n'omubuuza bw'ogenda okomawo nagaabwe ŋŋenda sidda nakugamba omwezi gw'okuna ŋŋenda mu mwezi gwa kuna kwata bulungi ebigambo bino emikutu gino abantu abagibeerako mwesiimye kubanga kizibu okufa ng'oli Bulaaya kizibu okuttibwa ng'oli Bulaaya kizibu okutuukibwako ebizibu ng'oli Bulaaya kubanga oba otambulira mu kumanya akati mulimu abamu abajja ku mikutu gino oluusi n'anyiga lefuti oluusi akaabira data mulimu abantu abakodo kubanga n'okuteeka data kuno tetuganye sente ziba za intaneti naye era yateekawo intaneti obaani akusabye data essente tezigula bulamu naye oyinza okwerekereza 1,000 n'ogamba nti kentekeko 1,000 luno mpulirize ebintu bino nsome kiyamba gwe oluusi oyinza okulaba nga toddibwamu naye luliba lumu olifuna okuddibwamu mu kumanya n'okutegeera n'ofuna okumanya n'okutegeera n'osobola okwekuumira mu kumanya naye eriyo abantu abanyiga lefuti mangu oluusi waliyo ebintu ebimu bye yandeetaza okumanya oluusi mu biseera by'omu maaso kati nga ebigambo bino bye tuli mu kwogera olwaleero abaana bangi bafiiridde e Bulaaya bangi babatadde mu makomera bangi babadde mu kirindi bangi bavuddemu okwetunda abamu tebakyasobola kuzaala abamu babakoze ebintu ebitajja abamu n'abaana zayonooneka naye ng'oluusi alina ebirooto byalootera e Bulaaya naye nga bambi talina bimuddiramu ate oluusi nga talina waasomera kumanya bintu bino era kyova olaba nti emikutu egy'enjawulo gyonna egiteekebwa ku intaneti gyonna gye muwulira eyo giyambayambako oluusi okitegedde kale n'okuteeka 1,000 mu data oba 2,000 oba 7 tekina kye kikujjako kubanga osobola okukeera enkya n'ogaba emitwalo 10 osobola okukeera enkya n'ogaba omutwalo kale nno kakati abantu ababeera ku mikutu gino nga bawuliriza batambula n'okumanya kati ono ekirooto kimulabudde kati kitegeeza nti singa abadde talina gwafunye amuddiramu bintu bino kati ogwokuna ne gutuuka nga ajja abiroota abiyita bya birooto kubanga bw'otafuna akusomesa ebiseera ebisinga tuloota tubiyita bya birooto kakati ogwokuna gwandituuse ono ng'ayongera kusayininga kontrakiti ndala be bantu b'osanga bamufumisa ebisaali Bulaaya mulambo baguleeta oluusi mulimu bazadde baabwe be bataaziika abantu bangi nnyo abazze bafuna ebizibu e Bulaaya naye nga mpewo waliwo ne gwe basibira mu kizimbe ne bamwokya babaana bangi nnyo abazze bafuna ebizibu naye nga bafuna ebirooto naye bambi nga tebasobola bitegeera ate Lubaale bwakulabula emirundi 2 oguddako Lubaale takuddiramu okitegedde kakati ebintu bifanaganako bwe bityo kale no tubeebaza abeekuumira ku mikutu nga gino kakati omukyalo ono obubaka buno okujjako nga musiru naye omuntu ng'oli mugezi ekyo kyotalaba okiwangalanka ekintu kyotalaba nze mbakuutira kiwengalanka kiina lanka kubanga buli wodda kyaddembe okukola kye kyagala era omuntu atawa mpewo lanka nze mutya nnyo empewo ziina lanka yaazo yokka teri kintu ku nsi kuno kyenkanya mpewo lanka oyinza okusanga omukazi nga yazirana mulumbe ng'akaaba bbaawe yagudde ku accident ng'akaaba alaaja n'agamba bannange endabye agenze okufuna accident abadde alina ebintu byalaba n'atubulira ebintu byalaba ebisolo ne bimwekiika mu kkubo biki omusajja ng'aludde ewaka ng'alina ebintu byagamba mukazi we ebimweyoleka nga bya bulabe bulijjo aloota abasirikale bamugoba bulijjo aloota accident bulijjo ayingira tulera nga zeetomedde ebintu ebifanaganako bwe bityo naye ng'abiroota n'akeera n'abirootolera mukazi we n'agamba leero naloose biki naloose tulera zeetomedde ndaba emirambo gigudde kati bwe bityo ng'abiyita nga bya birooto kati omukazi aba alajana mulumbe abuulira abakungubazi bulijjo alina ebintu byalaba mwami wange ng'ebintu bimweyoleka nga simanyi nti bino bye birivaamu bwe bityo kati abantu abafuna ebizibu ebyenjawulo balwawo nga baloota ebintu ebyenjawulo kati emikutu gino giyamba ki emikutu gino mulimu abantu abamu betuddiramu obubaka oli n'anakuwala nnyo n'agamba oba singa saabibuuzizza kati singa saabibuuzizza ekijja omanyi kinyaga bitono kati okumanya n'okufiira mu butamanya ki ekisinga bagamba okugema kusinga okuwonya oba tukuzzemu ekirooto n'otya nnyo
kasita otegedde osanga kyobadde nsobi onoogwamu osanga onoogikyusa. Mulimu abantu abamu n'agamba nti nagenda ku mukutu obubaka kale singa saabubuuza kakati nafuna okutya n'entya biki naye okimanyi nti okuddiramu obubaka kya bbeeyi, okimanyi nti kikuwonya bingi, okimanyi nti osobola okutuula ku buliri bwekka n'ofuna okutya n'ogamba naye byenkola kembiveeko. Kati ono buno obubaka okimanyi nti bukulu nnyo, bumugambye mu Gwokuna era oli amugambire ddala bulungi nnyo Oluganda naatera okgenda. Ekitegeeza nti ebiseera by'omu maaso naatera okgenda. Kati waliwo ekintu ky'olina okuwandiika mu records mu notebook yo noga nti mu Gwokuna we gutuukiranga ne weetegekera nga mu butuufu tolina kusukkawo okuggyako nga weenoonyeza lumbe lulikutta. N'olwala ekirwadde n'ogenda ku musawo ne kimutawanya okuvumula n'omuyita mubbi naye nga jjajjaawo ekirwadde kye yakkuba tekivumulwa wajeema. Okitegedde? Kati ekirooto kino omuwala Omufiripino ye jjajjaawo agambye naatera okgenda, bwe ngenda sidda, ngenda mu Gwakuna okuggyako n'omuntu nga musiru ne bw'oba mugezi oba otegedde ate omuntu akuddiramu ekirooto nga kino. Kati gwe mmeere akuba n'abantu bakodo. Kati gwe mmeere kino ekirooto okiraba wandikutte n'emitwalo nga 2 n'ogampa, wandikutte n'emitwalo nga 10 n'ogimpa. Okitegedde? Okuggyako omuntu nga mukodo n'ekirooto kino mu kukikuddiramu kugamba mbanga afuuse oba Katondawo oba mbanga afuusenga oba ani muzirawo. Just bigambo, just nkugambye bugambi, just kigambo. N'ekigambo kituddemu eddagala lingi, kigambo kituddemu obulamu bwo. Just kigambo kyenkuzeemu kati kituddemu obulamu bwo nnyo naye lwakuba mere mukodo mere mukodo kale ffe tujja kgenda nga maaso n'okubanyonyola mwe mumanyi naye oli awulira nga ekintu awulira kitudde nnyo mu bulamu bwampanga n'endya bannange. Nonno kuliko abantu abagabi kwe bali kwe tumanyidde ddala ab'olulango naawe emmere ompanga n'endya. Kitegedde? Kuba ekintu kino kyenkuzeemu kikuwonyeza bingi okuggyako mpozi muneeba oli ewuliikirizaawo munnange ndiba sikoze naye oliba otuukiriza ndiba nkoze nkujjanjabye kiwedde. Okitegedde? Omuwala Omufiripino agambye naatera okgenda biseera ebijja mu maaso omwezi n'aguwa mu Gwokuna n'omubuuza bw'ogenda odda n'aggamba bwe ngenda sidda. Okitegedde? Kati akakatunu nkavuddeko. Bw'aba ategedde aba ategedde. Ogwokuna nnyabo weetegekere okyalinayo emyezi gwa 6 gwa 7 gwa 8 gwa 10 11 12 mwezi gwa January ogwokubiri ogwokusatu. Mu gwokusatu awo olina okuba nga ebintu ebimu biweereza, akawunti yo gikiriyalinze bulungi nnyo mu banka, sente mpezezaawo obukadde 5 wentukayongola poloti kakadde kakola lubaale oba 2 bukola lubaale oba 3 wano bwenti nkola bwenti. Program gwokusatu tandika okukola program mu gwokusatu ogujja kyalina ebiseera binene jjajjaawo muzadde nnyo akuzadde. Kitegedde? Kuwadde ebiseera omuli ameera olemenga kwekwasa kintu kyonna. Kale kye kitundu nkivuddeko. Ngenze katundu ak'omunnakenya wabeeredde n'ebyennyanja. Ekyennyanja kyeki? Ekyennyanja ekikalu kye kitegeeza nti ensonga zino tozirindanga okukuyitako n'olya amawulu. Kyekyennyanja ekikalu kubanga obadde olaba mulya miwula. N'omusajja omunnakenya kitegeeza tolindanga ensonga zino okukuyitako, tolyanga amawulu, tokolanga ensonga nga zifuuse mawulu. Ekyennyanja ekikalu kitegeeza ensonga ezikandaaliridde. Okitegedde? Kiina kuba kya nnyanja kibisi ky'olina okuloota wakati ng'ensonga zikyayokya. Ekyennyanja ekibisi kye kituddemu ebyama biyitirivu nnyo bye sisobola kunnyonnyola wano ku ssimu wabula nja kikutemeratemeramu. Ekyennyanja bakitemamu emirundi 3 kyonna. Ne bw'oba ogenze eggula mpuuta ya muwotoka osobola okugula ekitwe, osobola okugula ekitundu kya wakati, osobola okugula ekitundu ky'ekinsuti oba ekitundu ky'ekikira. Okitegedde? Ekyennyanja kyonna kalombolombo kaakyo bakitema emirundi 3. Kekibe kitono kakibe kinene. Era empuuta ng'ebadde nnene baagikaza bikyera ogisanga mu bituntundu 3. Ekyennyanja kitemebwamu ebituntundu 3, teri atema bituntundu 4. Okitegedde? Kale ekitundu eky'owakati kye ki? Ekitundu eky'ekikira kye ki? Ekitundu eky'omutwe kye ki? Ekyennyanja ky'oloota kye ki? Kitegeeza ki?
ye Muwanga yaani omuwala agambye ngenda wa Muwanga kyeki Muwanga gamba ki obubaka buno bukusike buwanvu bwa munda byama bya Lubaale omwaliro guno gwa Bulongo era olunaku lw'olisitula Lubaale ono si wa kubasawo okitegedde kubanga emitendera gino gy'olooteramu gya nsozi ogendanga mu nsozi olusozi lwonna okitegedde fe olubiri lwaffe lutudde wala ne bw'otalitunoonya okitegedde ensozi n'embiri zituddemu abamanyi abafaanana nga bw'olaba tumanyi era mu mbiri ojja kusangamu era abantu abamanyi era omuntu asobola okuwulira ekirooto kye kino n'aseka n'akimanya bulungi nnyo embiri era tubakubiriza nnyo okugenda mu mbiri oba mu nsozi Lubaale ono ku musawo taterererako kuba omusawo ajja muzza mweso ate mutandike kukwata bisiraani malogo ate weetaga kwambulula biki ate genda mu masaŋŋanziro okole kino ate biki ate genda okole ensawo ya jjajjaawo kati ono Lubaale si bintu Lubaale ono ayagala ggwe okitegedde kyekyennyanja ky'obadde olya kyennyanja kyekyo okitegedde akati akatuntundu k'emiyembe katuntundu ka mayembe omwana oyo ye Mulongo omwana ye Lubaale omwana atudde mu bitundutundu ebya nnannyini Lubaale Kabaka era nga wajidde mu kitundu kya Kizza n'ebyomunda ebibye bw'oba ogenda okugabula amata Kizza bakugamba nti agabula Kizza tanywa ku mata ago okitegedde agabula Kizza tanywa ku mata ago Kizza atubanjiza mu kintu kivunze Kizza atubanjiza mu kintu kya bulabe mu kintu kya ffa mu kintu kya mirambo mu kintu kya busezi mu kintu kya nnyama nvundu mu kintu kya nnyama ey'omufungo ewunya mu katuntundu Kabaka mwakusabira ekijjulo ky'ennyama nga ogifumbye ya nnaku 3 aba atudde mu katuntundu ka Kizza kubanga Kizza musezi era Kizza yavamu kugamba nti oliko ekitambo buli kintu kyonna kyolabira mu bwa Kizza kiba kivundu bw'atakulaga kintu kivundu akulaga agabizzi okitegedde bw'atakulaga ekyo asobola okukulaga bbi era akaana kapamyewo ye byoli kati omwana oyo abadde mu kitundu kya Kizza naye omwana oyo ye Lubaale kyokka Lubaale oyo bw'omugattagatta wamu kye kitundu ekya Kabaka kati oyo Kabaka mu katundu akakinene mu katundu akawalumbe mu katundu akakinene ettaka mu katundu akasengalamidde wakati bw'okikuŋŋaanya wamu ne kifuukamu Kizza omwana oyo akubanja kutereza nsonga za Kabaka addire mu kabonero ak'ekiddugavu n'ekyeru okitegedde kakati omwana apamyewo n'omuga agenda mu Toyi nyumba ya Kabaka tugibannyonnyola enkya n'eggulo okitegedde bw'avuddeyo n'akomawo wano wabadde essowaani eriko emiyembe n'otandika ogikebera gyonna nga mivundu kye kitundu kya Kabaka mwakubanjiza nga akugamba nti ekika kyammwe kivundu era mmwe bantu abasobola okufa naye nga mufa muteego sirimu ayinza obbatta n'abafenkenya n'abamalawo okitegedde obulamu bwammwe bufu nnyo ensonga zammwe nfu nnyo na buli kintu kye mukola kazibe ssente zonna nvundu era mu kitundutundu kino n'omala ogaana mu gwokuna okudda lwojja okumanya nti bulijjo ssente z'okola ncupuli okitegedde wabula n'omala okkiriza lwojja okumanya nti ssente bulijjo z'okola osobola ozikolamu ekyamagezi era osobola okukola ekyamagezi ne kibeerawo Lubaale bw'aba akubanja buli kintu ekyo kyonna kiba kivundu osobola n'okuzaala abaana batatuuse oba okuvamu embuto oba okuzaala abaana ne bafa okitegedde oba abantu b'okufa gy'emiyembe emivundu kati Kizza akulumira mu katundutundu ka mayembe era oteeka okuba nga otera okufuna ebintu ebikulumaluma mu mibiri kitundutundu kya mayembe bakusindikira jjembe lye likubanja kyekitundu ky'emiyembe kino okitegedde ekitundutundu ky'obadde ogambiramu wano nti kemala okugenda wali okusaala oba okusaala esswala biki ku nkomerero okomeredde n'obubaka buno ekitundutundu ekyo kyandawula Lubaale gw'osamirira ali mu bwandawula mu nnyota eyo Kabaka kkubo Kabaka akubanja kuttaanya bulongo bwe otuule mu nnyota yo entuufu naye nga teweerabidde nti bw'olimaliriza ndawula mu bwa Ssewamala ndawula oyo omusambwa gw'omukulu guliba gwa Mukasa omusambwa gw'omukulu Lubaale Mukasa kubanga muli Basese ate muli Banyolo kyokka si buno obunyolo kitala gwe bw'obanga oli Wankima jjajjawo yava Lwanda era olugoye olw'olukulu ng'okwasibwa ebyambalo bya Lubaale olina okwasibwa olubugo n'ekikooyi ekitundu eky'Obuganda n'obunyolo kuba muno ekika kyo kiruddemu oli munyolo omucwezi eyava ku nkingizi za Lwanda era ng'olugoye lwa jjajjawo olukulu mushanana okitegedde mushanana
era ng'ennyumba yammwe eri bazimbirwa eya lubaale essubi liva wansi liva ku ttaka paka waggulu tekola kisasi wabula ate bw'ozimba ey'ekisuuwa bagikkiriza ey'ekisuuwa yennyumba maaso wano ng'olaba obudonge n'ebbali nga yakula nga bw'olaba amasiro g'ekasubi bwe gaabeeranga ennyumba eyo ey'ekicwezi okitegedde era ennyumba eyo ey'ekinyolo ennyumba eyo erimu n'ekisenge erina okubaamu ekisenge erina okubaamu obusa bingi okitegedde ennyumba y'abajjajjaabo oli mucwezi kitaawo aba yagamba nti muganda yamanyi n'obubuyabuya bwe muganda era kiva mu butamanya bazadde kkuza muwawa kati kitaawo ayinza okugamba tuli baganda nogende bajjajjaabo naga tuli baganda ekyo kibayita omuwawa bwe baali bakula tibalina kye baamanya kitegedde kati ate nze omuntu nva nti eri sikulabangako sikulabanga nako sinza nakwefaananyiriza ggwe Maria Rosa naye ate nkugambye okitegedde kwe kumanya okw'ekika ekyowaggulu oli mukyala mucwezi munyolo jjajjaawo si muganda era lubaale obwo omuteekerera mu Buganda mukka lubaale otatereera ne bw'oli kunamira paapa ne bw'oliteeka akasolo waggulu n'okatunuza mu njuba tayinza kutereera ng'omutereereza mu Kiganda kyokka alina kutereera mu Kiganda n'ekinyolo era nga Kabaka bulamu olina omubikka mu kitundu eky'Obuganda n'obunyolo olina kweyisa kinyolo olina kusooka lubugo kyekituntundu ekiriwo olwaleero byebijja bye mulina abantu bonna be muzze muziika mu mbugo ebijja ebiriwo ne bizza bujja oluberebere lwa jjajja mmwe yavaawa mmwe baani okitegedde mwayogeranga lulimi ki otandike okweyolekera emizimu egitogera Luganda era nga ggwe n'olulimi tolumanyi omanyi luno Luganda okitegedde mu mbeera bwetyo akati ekirooto kino kyegendereze ebintu bye tukunyonyodde bikwate bukusu bw'ova ku byaffe ng'ogenda kuwanga tto oli eriyo abantu abatera okubeera ku mukutu guno oluusi oli ne bamusindikira ka message mu inbox ebyo mulangira byayogera oyo mufere oyo mufere okitegedde ebyo jangu ino kankulagirire wano ne bamusindikira ababuyabuya abatudde mu nsi bayitirivu tuula ku buliri naawe otunuulire ekirooto ng'oli muntu mukulu okitegedde owulire ennyonnyola gye kikunyonnyoddwamu era okitegeere bulungi fe bwe tukunyonnyola ne tukuleka awo ebisigadde bibyo kyokka ate ne tukuddiramu akantu akagamba nti oli wa ddembe okumanya ekituufu kye ki okitegedde oli wa ddembe okumanya ekituufu kye ki oli wa ddembe okugamba nti ono yoono ebintu bifaanaganako bwe bityo tukugambye bakugambye gwakuna ate mu kugamba ogwokuna tetukugambye nti jangu ewaffe oba wa ddembe omuntu yenna omanyi kati zino intaneti zibeerako abantu ab'enjawulo abawuliriza abamu basawo biki bwe bityo tukugambye gwakuna tetukugambye nti jangu ate n'ekintu kino njala mukikwatenga nnyo mu bintu eby'enjawulo ennyonnyola ez'enjawulo tukugambye ogwokuna ssale komaweeka so tetukuteereddeeko nti ekkubo oliteekanga mu lubiri lw'e Buddu wabula tukutiddemu obubaka bwa jjajjawo bw'otuuka e Uganda bw'ofuna omuntu yenna akuteega nga musawo gendayo oba bw'ofuna omuntu yenna akubuukinga ku mukutu guno n'akugamba nti olaba kye bakunyonnyodde nti ye kati ensonga ekuluma yeeno kakati bw'otuukanga tutandika okukolaganira wano ojjanga ewange okitegedde oba wa ddembe abantu abasinga bonna basamirira lubaale nga abamu bamanyi abamu bategeera ensonga oba wa ddembe ofuna minzaani geraageranya bw'otyo tegeera ekituufu kye kino tuukayo oba oli akuyise gendayo okitegedde bw'otuukayo ng'olaba tebikkoledde ng'onoonya ewalala ewali omuntu akkolera ebintu bifaanaganako bwe bityo okitegedde kale nno ebiseera ebisinga obungi tubanyonyola obubaka buno mu bukwate bukusu mukwate ebintu byamu ffe tuliwo obbalabula obbalambulula n'okubategeeza ekyo okubazibula amaaso okutambula n'okumanya okitegedde emikutu gino egy'enjawulo n'emikutu egyo yonna gye twasookerangako egy'enjawulo oli akuweereza ka message n'akugamba nti kakati ensonga ezo ze bakunnyonnyodde nja zisobola ensonga ezo ze bakunnyonnyodde bwe ziba nga za bulongo ezo kuzannya n'akwagala nze nzisobola omuntu yenna agezaako munoonye okumanya munoonye okutegeera tambulako oli wakugamba nti nsobola mugezeeko gendayo olabe kitegedde bwekimulema ate noonya ewalala omuntu okutuuka ku kituufu omala kutambula nakwenjeera kuno kuliko abantu abenjeezezza ennyo lubaali
nga oli atambudde n'atambula wano n'atambula wali okitegedde n'atafunamu mulamwa okitegedde era sitiiru ng'era akyawuddiisibwa eri abantu abalina lubaale nga talagulwa takeberwa takolebwako mikolo nga si bintu okitegedde omuzzukulu ng'alina kutabala butabaazi nsozi 2 era ffe amagezi ge tubawa bwe tukugamba nti lubaalewo wa 2 n'owakanya n'osigala ng'era okyapererezebwa oba musiru kubanga omuntu akunyonyodde takugambye nti mpayo ssente bwe ziti omuntu akunyonyodde takugambye nti waaye kuba erintu kakolere kakati osooka neweebuuza ddala ntegeera oba nedda oli ku mukutu guno tukugambye nti lubaalewo wa butonzi lubaalewo yava mu kiraasi eragulwa lubaalewo yava mu kiraasi ekeberebwa lubaalewo yava mu kiraasi enaaba eddagala lino mbudijja kuwonya lubaalewo yava mu kiraasi enyookeza eddagala lubaalewo yava mu kiraasi eyeesiba eddagala lubaalewo si bintu lubaalewo si ki okitegedde era sitiiri oli asobola okuweereza message n'agamba jangu tujja kukolako jangu tujja kukolera oba musiru kubanga olabuddwa abantu abasinga obungi lubaalewo wa nsozi lubaalewo wa 2 kati ng'ono aloose bino oyo lubaale wa nsozi oyo lubaale wa kwebakirira okujjako ng'oyagala byamangu eri omuntu gwe bawuddiisa ajja kukolako olw'okuba baagala ebyamangu bambi n'aluba n'akale ojja mutambuza emyaka 10 tajja kutereera okitegedde lubaale waliwo watuukira ekitundutundu ng'ali mu makyusa ga butonzi ng'olina kgenda mu nsozi oba 2 embiri ezibalinaanye eyo muzinoonyerezeeko kubanga ekintu kye mufa sikitegeera okitegedde mufa obulamu bw'amangu obw'okumpi obulamu bw'amangu obw'okumpi tebutereeza lubaale oli agambye nti ekyo nja kukikola biki nja kukwambulula biki olowoozezza nti bambi ajja kunkolera olw'okuba obundabunda owanjaga okitegedde naye era ezo ssente zonna zonna mubeera mu tta bwereere genda mu nsozi genda weebake ate si buli muntu yenna nti alina kgenda mu nsozi wabula singa obeera ng'olaba nti ofaananya emize n'omuntu gwe bagambye mu nsozi endoota ye ey'ebintu endaba ye ey'ebintu emmanya ye ey'ebintu ng'olaba nti mufaanana ne gwe bagambye mu nsozi ensozi mu Uganda wano nyingi nnyo ze boogerako embiri nnyingi wano mu Uganda ze boogerako embiri ezisengamu abantu eziba zeebaseemu abantu oba ensozi bagambye lubaale wa nsozi oli agambye akakatuntuntu nja kukakola oyo lubaale takolebwa bantu oyo lubaale taterezebwa bantu oyo lubaale takolebwa tatetenkanyizibwa tajingibwa takolebwako mikolo takolebwako kino nti ate wayambalwa ekitambo wayambalwa kino ate olina amalogo ate ebijja byawamwe babisimbako eddagala oyo lubaale tatambuliramu eyo process oyo lubaale kwebeereramu oyo lubaale muntu gwe olina kumwebakirira bwakwebakirira okitegedde kati omusawo akuyita oba omusawo akuweereza akapapula oba message okitegedde lubaale otatererera mu embuga ekintu kye bayita embuga y'omusawo w'ekinnansi okitegedde lubaale oyo wakwebakirira lubaale oyo wakugenda mu mbiri oba nsozi okitegedde ebifo ebituddemu amaanyi agajjudde nga ebifo ebyo bitambulira mu kitundu kya lubereberye ekitundu nga kya bulongo bw'omwaliro gw'olubereberye lubaale oyo takolwako okitegedde takolebwa oyo lubaale omaliriza kitundu ekyo awo n'olyoka onoonya omusawo okitegedde kubanga abasawo gye bali abasawo abakola era abasawo abamanyi ensonga era abasawo abasamiza era abasawo abawanga lubaale era abasawo abasobola okukola ebintu bya lubaale gye bali bangi ne ku mukutu guno kwebali naye omusawo alina kukuteegera ku kitundu kyakubiri ekitundu ekisooka kyekifuga ekitundu ky'omusawo kyakukolerako ekitundu ky'omusawo kitundu kyakubiri kuba ekitundu ky'omusawo omusawo aba akuterereza katundu ka buzaale okusamira mu ddeeka muzimbe kasubi akukolera ebibba akutungira ensawo z'abajjajja bakwasa effumu lya lubaale kyekitundu ky'omusawo ekitundu kino ekisooka bagamba nti lubaalewo wa nsozi ng'okyayenjerera mu basawo oba omala budde okitegedde olina kusooka kujja mu kitundu kino mu bulamu bwo era ekitundu kino oba tukijje mu bulamu bwo boosi wansaano ku mazzi na buli ssente gy'oteekayo ebeefa bwereere omusawo ne waba mugezi ate ne waba mutena ne waba n'empewo eziboggolanga laddu tasobola kukola ku katundutundu ka butonzi akatundutundu k'obutonzi keekola kokka akatundutundu k'obutonzi ako kowuliramu muwanga nti ampita oyo muwanga wa lubereberye oyo lubaale ayitibwa nabyewanga yeekolako yekka talagulwa tategeererwa oyo lubaale bubaka bw'olina okugoberera oyo lubaale masomero olina kunoonya kitundutundu kya ssomero 2 nsozi kwebaka eyo
Lubaale oyo anoonya kumumanya, kumutegeera, kutuukiriza migenzo. Lubaale oyo abaamu amawano. Lubaale yenna bw'abakulaga amasomero abaamu amawano, abaamu amawemuukirano, abaamu ekitundu ky'akagwa ensonyi, abaamu ekitundu ky'obusobe. Ekitundutundu ekyo omusawo tasobola kunaaza n'akikuggyamu. Okitegedde ekitundutundu ekyo kiba kyakwebakirira. Gwe wennyini omuntu ennyama yo, gwe wennyini kuba kwebeereramu na kwebakirira eyo mpaama. Ate empaama yetwalira ddala emyezi nga 7 oba 8. Abo bw'omaliriza empaama eyo embiri ne zikusiibula oba obutonzi oba ekitundu ky'ensozi ne kikusiibula, Kabaka n'akuddiza obulamuzi bwa bajjajjaabo. Abo obeera wadde mbogena n'okuŋŋaanya ekika ne mugenda ne musamira Lubaale oba ne mwaza empewo oba ne muyita empewo. Empewo ne zibasaba. Lubowa najja n'akusaba embuzi, Mukasa n'akusaba embuzi, Kiwanuka n'akusaba endiga, ne bakusaba omukokoowe oba kasubi. Ne mutandika okuteekateeka ku kika. Kyokka akatundutundu kano ke muwulira nti ndoota nninnya ensozi, nvuga obugaali, abakazi abazaala ndi muleeba, biki, ndoota amabeere gannume ennywanto, simanyi ne ndoota ekyennyanja, ne ndoota nga nkola ki, ndoota ndi ennyaanya, biki ebintuntu bwe biti ebyo, ndoota amasomero, abantu abeegadanga, abantu ab'ekikula ekimu, ebisolo ebingoba biki. Ekitundutundu ekyo kwebeereramu, tekikolebwako. Ekitundutundu ekyo kiba kyakwebakirira era ekitundutundu ekyo kyekiggalira ekitundu ky'okukika, kyekifuga ekitundu ky'okukika. Ogwo mwaliro gwa Bulongo gwe gufuga omwaliro gw'okukika. Okitegedde era guno omwaliro gwe guba gwakwata obulamuzi bw'okukika. Be bantu b'osanga ng'alamulirwako empewo naye nga musiwuufu, bongera kwawukana tebakolagana. Obwavu bwe bwavu mu kika naye ng'empewo ziramulira era bwe bazaagala baziyita, era ne bwe zijja ku mitwe zibeebaza, ne baba bafumbye ekijjulo zijja ne zeebaza, naye tebalina kye bazifunamu. Kati empewo ezo ziba tezirina buyinza. Empewo ezo ziba zaggyibwako obulamuzi. Kati obulamuzi obwo olina kusooka kgenda mu katundu ka butonzi, Kabaka yakuteera ddamula, kubanga ekitundu ky'obutonzi ekyo kitambula paka Kabaka okusaba eddamula lye. Kati bw'omala oddimuwa ky'owaayo kye bakuwa, Kabaka n'akuddiza obuyinza bwa bajjajjaabo. Kati ekitundu ekyo bwe kikusiibula, Lubaale aba tawedde ekitundu ky'obutonzi, ogenda kuzzaako ekitundu ky'okutereeza Lubaale ku kika. Kyokka ekitundu ekyo ng'omaliza ekitundu ky'obutonzi, Lubaale ku kika aba mwangu, kuba ebiseera ebisinga obungi kyakusaba kyoteekawo, kubanga oba watuukiriza dde ensonga ya Muwanga. Oyo gwe bayita Lubaale Nnabyewanga yeekola yekka. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi. Kale nno mulimu abantu ababuyabuya. Oli n'abeera ng'asomeseddwa okuva neera sitiiru nga akyalina omutima ogugamba oba ŋŋendeko ewa gundi oba ŋŋendeko eno, ennaku zino emirimu ginsobedde, ka ŋŋendeko eno bampeeyo kadagala ak'okkuma ak'okunyookeza. Oswadde, ffe tukubuulira ekintu kye tutaliddamu. Oyo Lubaale ekitundutundu ky'omusawo kiba kyakubiri. Okitegedde? Era tetubagamba nti abasawo tebakola. Abasawo bakola, kuba abasawo basamirira empewo ne zijja ku mitwe, empewo nga ziraba era ziragula era zikola. Era abasawo bawanga bulungi Lubaale, era abasawo basamiza Lubaale era bamwaza, era abasawo balambulula Lubaale mu kitundutundu ky'okwaza Lubaale n'okugenda okuzimbira abazzukulu amasabo. Weebali era mwebali mu Buganda muno oba mu nsi Uganda, mwebali. Naye waliwo omwaliro gwe batakolako. Waliwo omwaliro nga gwe wennyini olina kusooka kgenda kutabaala ku Lwanansozi. Akatundutundu ke tugambiramu bajjajjaffe nti baatabaalanga ne badda n'abakyala ne badda n'ensimbi. Ekitundutundu mwowulira jjajjawo nga ggamba nti bwe nagenda ne ntabaala namala eyo emyaka 4 nenzira n'ejjembe oba nenzira n'omukyalo oba nenzira n'abaana. Olutabaalo otabaaluka n'omunyago. Kyekitundutundu kyedda bajjajja baatabaalanga ne bagenda okulwana entalo sematalo ne baddanga ne bino na bino nebiri. Kitundu ekyo kyaliwo kibbulukuse bubbulukusi. Kati tewakyali Lubaale atereera nga tosoose lutabaalo, ate olutabaalo lw'ekiseera ekinene. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi obubaka buno. Bakuwadde essalira lya Gwakuna, bagambye olina okugenda wa Muwanga kwe kugenda okutuukiriza ensonga za Muwanga akubanja. Ekitundu kya Muwanga ekyo kya lubereberye. Bagambye mwezi Gwakuna, bagambye bw'ogendanga n'ova e Bulaya gy'oli toddayo. Kyekitundu kye bakugambye. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.